Andi kakati simanyi kati kakati ekibuzo kiri nti tugenda naye oba walemerwa omufulumya ogwasooka ffe tunamufulumya tutya? Why police? Why? بوليس ما في فايدة. بوليس في فايدة في فايدة بس انت تأذي ليش هذا رجال حقك تأذيه انت ما تحبيه. هي يقول هذا السيستم اللي انا ما تحبي مشكلة في شيء ما في زين بعدين هذا السيستم اللي انا اقول انا بروح هذا قال اقول لا ما يروح شيء ما يروح مكان لازم انت جلس مني شفتي يعني بوليس في فايدة ولا ما في؟ لا بوليس في فايدة لازم انا اسوي بوليس زين شكرا لك. amafuta gano gaawukana bayinza okuba yeesoola omusaabi oli muweereza naye buli omu alina kolingi nga you cannot kwambulula ne mubaamu oliye nga ye bw'asaba bikola ki so sijja kwerimbika gaga amafuta sigalina naye nga weewaawo nti omulabe tayinza kunkola kabi konna. Abaalaba emboozi ya Patricia okuva gye yatandikira mpaka n'essaawa eno wenjogerera we tuli mumanyi ekiriwo. Atagirabanga genda otandike ku kitundu ekyasookera ddala kikuyambeko okufuna ekyokuyiga. Tutambulira mweno ensi naye ensi erimu ebyeneena, ensi erimu ebintu bingi abantu bye batamanyi. Ebiseera ebisinga nali nga mpakanya nnyo ebintu nga mpakanya amagini mpakanya amayembe nga mpakanya ebintu embu tebiriiyo kumbe nga gyebiri ate nga nabyo bitonde bya Allah ebyava ku mulamwa byo ne bimwawukanako ne bikola byabyo byo bikola bibi. Bana batata wenjogerera ssaawa eno mama wa Patricia aliko oxygeni kitegerekeka omukyala bamuyodeyode yabadde afudde oluvannyuma lw'okula ebyo n'ebigenda mu maaso omwana we alemedde ew'omusajja. Mu kusooka wetwali ne Patricia yali akkiriziganyiza okugenda naffe teyalina buzibu wabula ekintu kyamutemba kubanga ye yatugamba nti yagezaako okukubira poliisi emirundi egiwera tayambibwangako. Kino mbabuulira mazima n'agezaako kwagala okufuluma mu buli lwagenda okufuluma bako nekyakola ki nekyasisinkana. Abasinga mwagambye gwe ng'osobola okufuluma anti kati nze siri muwongeyo nze siri part of that man siri part of Patricia kati nze nsobola okuyingira n'enfuluma. Lwaki? Kubanga nze siri muwongeyo sina kye bankolako naye kati ye kizibu nnyo ekya Patricia okufuluma ennyumba eyo olw'ensonga nti ye omusajja kye yakola kyonna tekimukiriza kufuluma nju nti naye kennyini yeegomba okufuluma ddeko mu bulamu obwa bulijjo. Baganda bange njagala mbabuulire omanyi kikitegeeza okubeera mu nnyumba n'obeera mu nnyumba kuva ku makya ekiro ekawungezi weetalira mu nnyumba eryo kkomera olimanyi muganda wange tamanyi wabweru wafaanana tamanyi bantu batambula wabweru talina kyamanyi kigenda mu maaso wabula abeera ku intaneti abeera bwezooko ng'alaba bigenda mu maaso mu nsi kino kiri era naffe gye yatusanga n'agamba owaaye kankozeseko abantu bano tulabe. Wabula ebintu bino tubihadde ku midiya lwaki tufune ekyokuyiga he n'ekirala tisinga yadde Munnayuganda tetwandisoose kuta clips zino zonna kubanga twali betumanyi nti ajja kugigwako abirabe ate omwana afune obuzibu kubanga asobola okumutta asobola okukola ekintu kyonna era nyina abaana bangi abambuulidde ebintu nga bandikodingidde ku simu ne bambuulira nga nabo abaali babiyiseemu nakati nga waliwo n'ababirimu. Bano abaana batukola mu nnyumba n'osanga omwana ng'akola mu nnyumba
naye nga waliwo ebyokoola. Waliwo omwana yanyumiriza n'agamba nti ye yankubidde bukubizi direct saafunye na maloboozi ge nti ye mukama we agenda n'akola ne maama we azaala mukama we mukazi mukulu nti ono omuwala ekiro abeera yeebase alaba omuntu amwetolola bw'ati mu kutya okw'amaanyi ennyo yeebika bwebisiki beedikava mpaka ku mutwe naye lumu yeevumya n'alaba yali amwetolola nga maama wa mukama we ng'amwetolola bw'ati buli kiro kati ateeka mu ddiiro ye mwasula mukazi wattu naye nga baki Basudani. Omanyi Abasudani muno bayitirivu nnyo. Omanyi bene eringa ensi yaabwe nabo baba batwalanga bawalabo. Era kyova olaba nga bali mu mirimu eminene, obasanga mu poliisi, obasanga mu mirimu egya gavumenti eminene. Kati omuwala nti bali mu apartment naye nga ye akafaliso ke akajja n'akateeka mu ddiiro bwe bukya n'akatwalayo n'akatereka. Kati omuwala buli lwakaleeta ekiro ng'omukazi gye n'amwetooloola naye nga bwagera obutondotondo kati omukazi olw'okutya okungi ennyo omuwala ng'atya nnyo nga yeebika bwebisi n'agamba ekijja kikole kijje sina kyakuzzaako. Lumu yeevumya yekka n'atuula bw'ati n'alaba maama w'omuwala nga yeetoola omuwala so ebintu muno mwebiri ebyerena mu nsi nga amwetoola emirundi n'emirundi nga bw'abala bw'ayogera obuntu bw'abala omuwala n'amwetegereza bw'ati n'amutunuulira naye ng'omukazi taswala n'asigala ng'agenda mu maaso mpaka emirundi gye gy'alina okulaba ogyakola ki ojaggwayo. Era omuwala akulaga nti yaddukayo obudduse nga tabisobola. Muno mulimu Abasudani bangi n'ebintu byabwe ebyawongwe n'ebintu byabwe bakola biki bingi. Kakati ki ekiddako baganda bange abatuwadde amagezi mwenna mwebale bangi abatuwadde amagezi mukoleeko kino abatusindisa babasawo abaganda mwebale nnyo mwebale ddala kubanga kyemumanyi tulina okukola ki okukola gye tulina okuyambibwa. Oli agenda okusindikayo nga kitegeeza amanyi oli bwakola yali amuyambyeko mu ngeri emu oba endala then n'abatusindisa wabapasita okutusabira nammwe muli bangi buli muntu n'enzikiriza kaona yatutonda nga buli muntu olina olina okukkiriza kiri gy'oli olina choice nti obaga okkiriza mu muntu nti ona asobola okunyambako oba oli so kisinziira. Kati naffe tufunye abantu ab'enjawulo bangi mpozi n'ekirala munzikirize mba playingirawo ku zino voice notes tufunemuko ekyokuyiga amaloboozi gali wansi ne mugezeeko kola ki abaana bangi bayita mu nsonga zina bayita mu bintu byonna nga tebalina ngeri gye bayambibwamu n'abatwadde ku magezi ag'enjawulo ngenda gezaako okuzanguyako just muwulirize kubanga tuli mu kuteekateeka kulaba nga tugenda nayiseeko nina muganda wange bamuyita Wizard era mwali mundabyeko naye mwali waneeno namuyise twalinga tucapa ffennaawo mpola mpola wali yagambye agenda kujja naye kubanga alina height ekomedi bojjo mukugamba nsuubiranga n'ekibanga kyenkana wati bakisobola kumulema tufuneko ku muntu ow'amaanyi ati tekyo kiragiza kusitula Patricia amusitule kumpaka amukole ki amufulumye then nakubiddeko ne Volvet mumanyi kati afuka mukwano gwange omanyi sina mikwano mingi kyenyuza obbagamba mbala emikwano mitono naye ate njikuuma mbana emikwano mitono naye ate njikuuma so n'abala bampadde amagezi rozeti funa omuntu funayo abantu genda nga ttiimu togenda wekka nenkiraba nga kituufu kyetaagisa nti oba olaba akaseera kali singa nagenda n'omuntu omulala oba baali mu student amaanyi bakyandibadde kyatumufulumya simanyi kubanga gye tunaakoma okulwawo tujagenda okuwulya amawulire agajja nti Patricia yafudde Patricia bamusaddaase kubanga tumanyi enteekateeka za musajja kyobola byonna tubikola mu speed nagezezaako okunoonya abantu ab'enjawulo Volvet yakkiriza nze wano we ndi ku location mbalinze mwansabye omwana simukomyawo omwana muleseye waka it's okay then nekubirako ne Wizard naye nagamba agenda kujja waliwo pastor ali muneeno mu UAE gwe baatulagiridde nti asobola okutuyambako okusaba so sijja kuyisaamu maaso mwenna abatuwadde amagezi musawo muganda ki nze sina kintu kyempisaamu maaso ba musawo muganda as long as onzije mu mbeera gye ndimu nze siina buzibu naye tusazeewo ntugamba kubanga batugemeresha gye mu musawo muganda tusobola n'omusawo muganda oba tusobola okugenda nani ne pastor ne tugambye katugende ne pastor atusabide kubanga mu byonna mukama yasinga amaanyi ze bwe mmanyi nina abasawo abaganda nabo bakola bye bakoze watuka walemererwa agenda kuyita Katonda watuka walemererwa yeetagamu amaanyi ga Katonda kati Katonda ye byonna kati katugende lumu ne pastor tulabe engeri gyagenda tuyambako ono mwana abeere ng'akola ki nga tumugjayo mukama atusaasire kubanga tetumanyi nteekateeka za musajja bbanga ki lyagenda kumuwa musota guno kumumira muwulirize kati abaana bagezezaako okupa ku magezi ag'enjawulo kiteekeddwa okukola muli nagambye ngende mbigezeeko mbikole nze kiba kitagisa kunula Uganda munnange
kununula munnange walla buli kimu nsobola okukikola ne bwongamba nti genda onywa omusulo ne bwongamba genda okole kikyonna kiti kununula mwana kyonna nsobola okukikola katono bino bye yaŋŋambye omwana muwala byonna nsobola okubikola naye katuwulirize ogenda kufuna ejje bwenga gwe era kyakoze bubi ate simanyi programu yeddayo omuwala wali wafunye ejje n'olirinnya n'ekigere kye ekyaddyo n'olamiriza tebyonna olugendo luno enjogedde olw'omuwaji ne bwati bwe biba bizibu oba biki byonna mbyabizza ekiri nga bwe ndyabiza okutaddamu kwewuba onyagala byonna mbyabigendaga mu lutalo luno lutabaalo ne bwaba mufu addirwa enkoko bwaba Patricia ng'ebyamwambala baabisalira naye musalidde omale ng'omaze okulyasa n'ekigere kye ekyaddyo ofuke omusulo gwo mu mazzi g'ogenda okunaaba nze byonna nsobola okubikola nga tonnaba genda nawadde kati nga wafudde ebintu byekyetaaga n'obikola obinaabe n'omwana omunaaze Chiba kwenye rozeti kasubiri nje bulungi abyo balituweleza abantu bo bali kuyamba abantu mwangu naye nina story je ni kulaba jwe mukola kitegele kintu ninga like umuntu chaitamu nali nchise muko ndozo uli kasitoba ngo kinza kadonda kuyamba nakusumula kati nekirala ne family ye like oyo gayo cyonna cyari aba yasiba bonna ni family y'amatete kubanga soboka bagenda ku message zonna obizibali bafuna byange sije mbadde kusaba batemba tempe do mbadde nsabo like tinjiri family ye obagambi naddala maama we yennyini obuganga agende ku judge yebiri bakusiba okusulayo asulayo sitimjala kaputiki kusiba simanyi nesha omulo ndaba yamba alina like ngalo zayo mu bulago bwe like omukyalo maama we agende ku judge yebiri ave mu rugo bwanabeera mbyama jukira oli akozesa story erabibwa abantu ab'enjawulo abakkiriza ab'enjawulo omwaka w'amagezi g'okusinziira ku experience abaana bayita mu bintu bingi lwa butamanya nayogera nenjogira nembaga nti naye nsaba kukola ki nsaba mugende ku church nze nabatu magenda ku church tenabasaba kati waliwo omusajja waliwo omwana mubuulizi yes mubuulizi like alika tebagenda nebakkiriza nebansabira nebateekayo amanya kano nebansabira nensobola okuvunuka ki nensobola okuvunuka ekintu ekyo naye bwe banagenda togenda kuyagema singa nabo baganda bagende ku church okola kusiibayo basiibayo basubika banage tuyanza amagezi gammwe baddira Tomani ndisize kora kuti kokopera story yo mwana ayo kandi cheba densa bana kuba bugana mwana akashobora kukuluma kaide mukwata at least na abantu baba ko bolokera nabo abama te kagenda police eyo so kuwa beto timo yanga tsendi ko bakutachi police byagana naye ayagala naye tasobola kufuluma waliwo ekimusiba mugirira ko ngo batendera mu bameka mugirira nabo kwaba yamba afulume agende mchija nabo afulume atafuluma aliko kwamba yeye kwa yaba yamba tubamu kujira byona biko takuta kimwe biko baso kuba bishuri abishuri amasasiro kana ngazarabe yara be story ko kumata nikachikwira chati ndiri nadingo bazi kilogramu nando kugenda kubazi ku story yo mwana yaba wami yangu wara zimbi kwabango msajjo wana kumudira kidi yeso wana sanga ku TikTok ko kuba sisubira ku TikTok kwazi waliwo enkola endala gy'oyinza okugezaako batugamba nti ebintu bya sitaani ebyo bitya emmundu kati nze mbadde ngamba nga babisobola okuaccessinga poliisi poliisi byalema ate buli muntu watuwa amagezi yesu tugatunulamu ko tulaba ekinaakola omanyi wano eno mu UAE Dubai kangeze wano mu UAE nti omuntu okujja n'emmundu bwakuba essasi bukya ebanga lyomaze wano wali owuliddeko essasi erivuga kizibu mwana wa maama amagezi getugeyanziza naye tekisoboka ekyo kubanga musota kwagabiri ngakwalunga atera kumacha kwagamba kidi bamuletera afunye wasitama akambe muntu gwe nkugabiridde okuvana lero eta kuya nkwano esomulula enzireyo ensanga abaana bange okukuba simusota bajajja buushi omusajja kuba simusota baba bajajja gemafina
Ngai bizo yomwana watatanga nange no lift natambula nange kuba kugenda kuba kumutadde nga kumuteke mukono agwe yambuleko agukolere ekintu ekiriro gwa kyabo galamaji ate chance kyalina kyamakiba kaleeta mpaka mkwano akole ekintu ekyo kijja kuba budde bwakiro takikola misana oba bujja muyaga emisana takikola misana afukamira sawa ziberenga sawa ya musatu nya oba tano afukamira oba mwenda sobola zokuke agambe muntu gwe inkugabudde nange ndi mwana wa muntu mwana wuli mwana w'omuntu kunsobola kuga kumusala konnere muzala nsabanga wenkwenda kino ekijulu inkugabudde osumule enzirire waffe nsanga abaana ayogerereko ebigambo ng'akaaba watasange nga agamba kibagalidde manya kujja kuba gwa musiiba nga tekugenda muta wasanga nga bagalidde akeere ku makyali nyerefe watasimbule wagende Nenyigira mu inbox yene mwagire tetaka yo zamani kumta buli kimwe kimutana dane Uganda bakwa bino basala byo kwanja yana mbasiyo kina bakiganyaze ku byasente zange njagende wajjaje bamukoleko ne banagemo balinyumwe balire ddala baana mmwe wallahi ya Mungu tulina abantu abalina emitima emirungi egifaayo kati waliwo ne yagambye bwe kiba kiganye nze nkubire esimu nja kwate kubo ngende wajjaja eddagala lyange omwana oyo mmute banagemo balinyumwe balire ddala amagezi gonna ge mutuwadde n'okufaayo so yenzo kutategera naye mbadde nsaba kwogera ku namba ompeko ku namba ya mama Patricia sobolo okulaba Patricia ndowooza owulira emitima abantu we bafaayo mukama abawe musa buli muntu avudde mukama muwe bagenda abantu basobola okujjayo omwana okimukira kuba nze kyenyiza osuubira ayinza musaba location yokka basajjabageze abajja kusobola kati wajja kutuusa mu kyuma naye oba okusobola okuneekiririza mufanye tomanyi tonalangako naye mbadde nsaba ompe namba ya mami nze njogere naye nekone bwemugamba balange voice notes nnyingi nnyo lwaki nze play nze njagadde okulaga n'abantu abali eyo ng'obadde olina embeera gy'oyitamu teweekweka abantu balumirirwa ono Patricia mu kusooka yagamba Rosette nga mbulira ntidde abantu bajja gamba mbunooni n'amajini abantu bagenda gamba mbunondi kino abantu bagenda gamba nti nondi kiri ne mugamba amajini sigago ebintu ebyo si bibyo wabula nannyini waabyo omuntu mulala yagala okugezaho okukola nti ebyo ebikola ki bijjawo obulamu bwo so abantu bangi muyita mu mbeera ez'enjawulo ezinyigirizibwa nga muyina ebintu bye mu facing ebifaanaganako bwe bityo naye ne mutya abantu banagamba ki abantu banagamba batya mukomekkereza mulufiiriddemu famire yammwe neebeera ng'eteeka abe depressed noleka abaana olw'ensonga nti gw'otya okukola ki okwogera bambi mwogere tufune nga amagezi ag'enjawulo okuva ku bantu tuweereddwa amagezi mangi ag'enjawulo so tiimu yonna gifunye bakkiriza Wizard wali yakkiriza Volbet wali yakkiriza ne pasa twamufunye ne yakoze eki yakkiriza ndi ku location wenjogerera ekizimbe kyekiri wali eri era mbalindidde waneeno saagadde kusembera kumpi ku kizimbe kambalindire waneeno bagenda okujja nga tukola ki nga twambuka waggulu sigenda gendayo nzekka wabula kinjagala okubalaga nti ndi mukazi mutiitiizi mu bulamu bw'ensi naye ate we bayita abakazi abavumu among them mumpitanga nti bwe mba nnyingidde ekintu nga tekinnaggwa sisobola kukimaliriza kati nze nsula seebase nsaba nsiiba nsula seebase kubanga neteeka mu bigere nga ngamba nti singa Patricia abadde muganda wange singa Patricia abadde mwana wange singa Patricia abadde muntu wange owaddala singa ndi mu mbeera ki maama yazirise baganda be tewali wadde n'omu ategeera embeera yasajjuse buli wamu wonna tata buli omu ali mu mbeera mbi nga bw'okiwulira kati nze nkeere ku makya ngambe nti leka mbireke wabula baatugambye waliwo yatugambye nti tubeere beegendereza n'omwana mwasabye simuzzaayo sigenda kuddayo naye nti mukajagalala ako mu mbeera eyo musobola okubeerako omuntu yenna aluzinga obulamu yes nze mu bulamu mumanyi Katonda we yansayiningira nti wano woolifiira so simala gatya biseera bisinga kubanga nkimanyi okufa gyekuli era kujja mukadde akatuufu okujja okuntwalira nti neombeera mu nnyumba nga neebase sitiri nsobola okufa nsobola okuba nga nyimiridde wano bwe nti emmotoka newaba nenkola ki nenfa so sigenda kumala gatiitira katuyambe Patricia aveeyo so yeyo embeera yange nti ndi mukyala bwe mba nsize okuyimirira mu nsonga mba nyina ojjuguza kubanga nyina omutima ogulumirirwa ekisooka ndi muzadde nyina omwana wange manyi maama waalumizibwa nga ali kufiirwa omwana we omwana we ng'ayita mu mbeera embi nga newankubadde ebiseera ebimu nyina engeri gye nkolamu ebintu byange endala
naye singa mugezaako okuntegeera ndimu abantu ba mirundi egyo wefuna omuntu nga nange tampisiza bulungi tugenda netufaafaagana naye ate ndi muntu ayagala okuyamba omuntu yenna singa abeera nga ali mu buzibu kubanga omutima gwange gulumirirwa kyenyiza obbagamba ndowooza byebyo kati kambalinde era njagala ebintu bino bibeera bitambulire ku kamera mulabe bitambula bitya naye nga buli ali eyo yenna alaba vidiyo eno bambi saba tusobole okuba nga omwana ono leero tumugjayo leero sigenda kuva wa Patricia nga tavuddeeyo era leero ndi mweteefuteefu nti oba omusajja agenda kujja nsange ffenna tusaddaka waba kyawulira ayagala kuba kati mama wa Patricia ali mu depression olw'okubeera omwana we nti obulayo kale singa saabiraga ku gundi ku butambi singa saabita mama teyali birabye naye ate edda kituyamye tufuna amagezi ag'enjawulo kubanga bagamba nti two heads are better than one okitegeera so mu mbeera eyo mbadde sobola kumalako obwomu mbadde twetaaga abantu ab'enjawulo amagezi ag'enjawulo tusobole okuba nga tulaba eno embeera tugikoze eki tugiyiseemu tutya bannange mubeereeko temuvaako wabula kyenjogera olwaleero nzize nga mmazeeko ekijja kijje Patricia bw'atulemerawo n'agana mbu ye tavaawo omusajja agenda kunsanga ewaka kyenyinza obbagamba kaakati Volvet webale kujja mukwano ate naze ne Mike emu tusobola ogisharinga naye mu byonna webale kujja waliwo ekintu ky'osooka okulaba n'olowooza nti kyangu okusinziira ku ntegeerayo oba endowoozayo ekintu kino nalowooza nti kyangu nkyesobolera atya obwomu era mu kusooka ogwokubiri nenzirayo n'omwana nga manyi kikola ki kyeggwa naye saakunyumiriza mboozi yonna nakuyitiddemu katono ate naawe olw'okuba nti obeera bizi nnyo nolabako katono naye mu byonna Mukama yasinga okumanya omuwala ono omanya ebiseera ebisinga nti abantu tutera nnyo okufa nnyo ku bantu abaffe mwana wange maama wange kazini wange muntu wange okiraba nti omuntu wabeera nga si wuwo tumanye ku mayitire ogamba kali wale toyagala kumanya naye oli mukyala ali bize nze ondaba wano eno siyina mikwano mingi mbeera n'emikwano mitono abatulaba bajja kututegeera embeera gye tulimu nti ekifo kye tulimu si kyaffe abantu balakuba basala badde eno bakola ki badde eri naye okwerekereza noga nti Rosette ngenda kujja kubanga ebbanga kituufu kiri nti mbalinze eddakiika eziwerako enange mbadde mugumiikiriza ekikola ki ekimala omwana size naye ku nsonga yono Patricia buli kimu nga bwe kitambula baŋŋambye okuddayo na mwana omayiga kuweebwa munno nawuliriza nenkola ki kati Wizard oba yakuba mu kyuma simanyi naye mu mikwano emitonotono gye nnina natunudde nti Rebecca tosobola kunjeemera nga nkusabye ne manti wembeera nga noonya omulala ti nga Wizard omuvubuka n'abeera natuyambako waakiri asitule omuwala ono kubanga nze simusobola mission eriwo afulume tugende naye kabiri oba omutwala wuwo oba ajja waka kyonna ekiba kisobose kiri nti akoze eki afulume tetumuleka wa musajja omanyi ekyasinze okunnuma okimanyi maama yampeereza voice notes naye wubanga toli mama kimala tosobola ziwuliza n'ozimalayo nga tokaabye ng'oli muzadde tugambe ku bantu abazadde nga wazalako ku mwana ng'oli maama ninamu nganze okutya naye ne Pastor Victory yatugambye kuba tweyungako very soon twagala Mukama atukulembere mu nsonga eno.
namukubidde n'agamba ali mu kubajja era katumulinde nembadde nsaba yogereko eri abantu embeera eno eri etya lwaki osazeewo okujja lwakuba kindebaza mukama nze bwe maafunye omukwano kizibu kya mukwano kuntenguwa. Okay, kati ekisooka mu byonna nalabye ebintu bino nensooka nenewuunya mbadde simanyi nga muyiwe ibisobola okubeeramu okitegeera kuba nabadde manyi oba movie neŋŋamba bino byebintu nyondo byakola bulijjo netegereza nga kwegamba obulumi omuntu oyo bwayitamu n'amaziga maama ge yabadde akaaba nendabira ddala nga bambi kino ekintu kyetagisa ate bwe wankubira essimu latidde lwe najja wansi noŋŋamba mujangu nnone ndi n'omwana biki natya n'okutya okuyingira ojjukira bulungi nekugaa sobola yingira kubanga ebintu ng'ebyo biba bizibu kati kyenakola ku olwo nekyembadde nteesa okukola leero mwandoozi oba twankubiddeko poliisi naye ate wannyonyodde yagikubirako emirundi egiwera mukwano kino njagala nkubuulire nti muno mu nsi mulimu byebayita ebyawongo mulimu ebyeneena omuwala agezezzaako okukubira poliisi ebereko engeri gyemuyambamu yafeyiringa emirundi gyonna n'okusinziira bwe nalabye sikiwanga poliisi esobola ensonga zino kubanga olaba poliisi ne bonagireeta ng'omwana tasobola fuluma mu nnyumba kakati ekibuzo kiri nti nedda ne poliisi tejja kujja tegenda kujja yamugambako nzija kati njagala nkuwulye Kabiira nti muno mu nsi ya Mungu mulimu ebyeneena abantu basinga bye bawakanira tesobola kujja kwegamba alina wakiri ebula bamugamba tuli wano ku luggi lw'otugambye okugulawo nga weeri bwenga abantu balina ebintu muno mu nsi mulimu ebintu ebyewuunyisa byotosobola kutegeera kakati ekibuzo kiri nti tugenda naye oba walemerwa omufulumya ogwasooka ffe tunaamufulumya tutya anti kakati abasinga bampadde amagezi mabesede bisinga amagezi bagamba gakuweebwa munno nze siina maanyi gasobola kusitula oli muwala kwekubirako n'omuganda wange mwanyinaze asobola okudda abasinga bamumanyi kubanga dansa ate film actor naye nga nganze omuntu mumanyi tinanimbaddeko naye twatukozeko ffenna ate nkimanyi nti bijja mu bintu by'amaanyi oba kukola kyakola ki alinamu mu mikwano ginyina emitonotono namutuukire nemugamba wizard nsaba buyambibwa era yomuwanga okay kati ne pastor agenda okujja omwana mwennyini bw'otunuulira embeera bwefaanana olaba nga asobola banaatukiriza okuyingira like access eyo bajja gituwa kubanga nze njagala tubeere smart okiraba wizard tubeere smart mwene ensonga bwe tuba tuyingidde tugenda gezaako ngaffe nga pastor tanaba kujja oba tanatuka simanyi oba oteesa oba obadde oteesa tugende wamu ne pastor then atandika oba muweereza atandika okusaba mukyala mu omusajja mukyala Pastor Victory so omuweereza Victory asobola okukola ki okusaba naye kyolina omumanyamu ebintu nga biri mu sitaani okusaba kulina kuba kw'amaanyi okitegeera ffenna tuba tulina okubeera n'okukkiriza anti kakati Kabiira yasonga lwaki ne solutions ez'enjawulo bwena situla omuwala nalowooza ntisobola okumufulumya era ensonga lwaki nti ndeese naye nga sirina amaanyi gakolaki olwedda azitowa kati ensonga lwaki ndeese muganda waffe nti whatever happens nga biri bwa fainting ati nga abadde asobola okumusitula pasita newonaba nga taba kutuuka tutambe tukole ki at least anatusanga ebyo tunatumusanze natusabira nti omwana nti abeere ng'avuddeyo bulungi nnyo tajja asobola kukola ki kubanga kyenalabye bwema temulabye kati wangambye sajja ebyo tubagifolowinze bulungi nnyo story yonna kati kambanyumirize omuwala ono ng'ajja ntegerako ka message nga ngamba Rosette nsirikidde ebbanga ddene olw'okuba nti ntya okuswala famire yange yena kyemanyi ne temanyi byonna naye mpulira nga nkooye mpulira nti obulamu bunfulumamu bwe lunaku olukola ki olukya
nangamba Rosette mbadde nkusaba ofune engeri yonna onnyambeko mu ngeri eno ne mubuuza wala kubeera ku media mu kusooka nangamba funa abantu ab'enjawulo abasobola okunnyamba nga tuli ku media ne mugaa kizibu ekiriwo nti kati nzageko ekintu ndi wa media abantu benyera sina mikwano mingi bwe mba n'omukwano okuba nagumu ebiti sikola ki sisukkawo naye abantu bennyina ku media be bangi abasobola okutuwa amagezi agaki ag'enjawulo omuwala ono yagamba yajja okukola wano mu UAA mu kujja okukola aba anoonyanoonya emirimu agenze e Jumeirah kubanga babagamba nti oba munoonya mufune connections ez'enjawulo mutambuleko n'ebifo ebyaki by'enjawulo omuwala agenze e Jumeirah gyasinkana gaayo ono Musudani oba document nno abasudani bano balina high positions mu gavumenti no ne police mwebali jukira wano I think mu Arab countries basobodde okuba ba Egyptians n'abasudani positions mu government good premises so bo balina gundi eyo accessibility esobola okukola okitegedde kati gaayo ono yakugamba tina mulimu gwakola naye nga alina ki akasente oba muki oba musirikale oba muki takola ki kati nga asinkana omuwala nga bakola ki akaseera ako ye akugamba Patricia kubanga omula nti height muwanvu tona tuli muwanvu lwakuba nti katono tekakumanyi mu buwanvu kawanvu neza kenkana ng'ono omwana kawanvu naye yenako nkubu oli mu kumwepimamu ate neepimamu nga ndabanga amusinga obuwa nedda mukwana akusinga ono omuwala Patricia yenako ku bifaananyi bye naye nga Rose tuli ku media ndeka tusolvinga ekikola ki maybe oli bitimba oluvannyuma awulira n'ennaku bumuli kati kigumire maama kati Patricia yandaga nga yali muwola ayina nga buweera babwoti kati Patricia musobola kubanga mweka n'obuwanvu naye bwe yakogga nange bwenkogga mbeera yes oli omuwala alina egyakulamu alina ama ips alabika bulungi nga bw'okiwulira black beauty munene ebifaananyi bye nakola ki bye nalaba kati omusiya we yamulaba n'amwegomba ne batuula ne boogera ne bugenda mugamba nti onoonya mulimu kintu munange ndi mupya anoonya mulimu biki twatugende muvukanga mugamba nti tujja kwogera nga baddemu nga bamiitinga omundi omuki omulala omuvubuka nga yeegomba omuwala nga naye yeegomba omuki omuvubuka nga mala ngaakola ki nga mutwala ewaka si muvubuka kuba musajja mukulukulu nga mutwala ewaka nga amugamba nga Bobi we yayimba nti ndaba kyosoma okufuna ate kyenkola ki kyendeese ndi kyonoonya okukola nze nkikola ki nkirina kukola ssente ye nga azikola ki n'amugamba ye kamuyindi amugamba nkuwa ssente meka buli mwezi obeere wano ewaka njoleze engoye nfumbire emmere longoosa ennyumba obeere mukazi wange kati omuwala mu kusaagasaaga bonamugamba nti mu kusaaga gwasimayire nga bonamugamba mpe obukadaago mpe obukadde obu 3 buli mwezi just nga kiringa kyakusaaga we namugamba njaku obukadde obu buli mwezi omwana naye nalowooza ti byakola ki byakusaaga omwezi n'agenda ewaka amupangisiriza oba yali asala wano oba kati yali asolawo mu kusooka kubanga ekifo ekyo yapangisa nga nono waali nakola contract namupangisiza apartment nehandika okubeera mu apartment mu kusooka omuwala teyalina limitations omusajja teyalina limitations ti watogendawo kitokikola tokikola okitegeera munnange omuwala nga omusajja ngaakola ki nga babeerawo okumala emyezi emirungi yaŋŋamba 4-5 nange munange nsobola okwerabira nga babeerawo kati omuwala nga tuka akaseera ng'alaba nti waka wamubowa nnyo owulira naye nga yali kyamugamba nga tofuluma tokyaza naye nga talina mikwano mingi nnyo nga nawe omanyi wano ku ddungu wakajja omwana nawulira nga talina mikwano naye nga wulira nga wakoze eki wamuboye owulira kati omwana mukulowoozaako naga ti singa nfunayo akanda wo nefuna sente buli mwezi akola ki omusajja tasula step buli mwezi amuwa 5,000 obukadde 5 era omwana kugamba sente zazina azitereka kati omwana n'agamba butasula step kanfuneyo omwana nambesanga tubeereyo waka nemekubeera nga bwomusajja keanaga nakola akomawo leeti omuwala yebowe waka talina mikwano wabweru nti agenda kukola ki kugenda wano oba wali munange omuwala nga agamba omusajja nti liya
kati munange olaba otya kubanga banenga bakola byebakola naye omusajja withdraw ate omusajja nga like alina obumanyirivu mu kintu ekyo omwana tafuna luki withdraw za ssente zaki withdraw ya spams. Yes. Let me say it straight. Wabera mu kigundi mu kikolwa nga withdraw nawe wategeera sente mwana ate ogayo withdraw n'endowooza omusajja adde akolanga withdraw za ssente tugeyogere kati nga withdrawinga kale ng'amalira wabweru kati omwana nga jagambugamba ati bebi twetaagayo omwana wane ewaka ssente bweziri ewaka wagazi tufuneyo akaana omuwala kasa yakola ku ky'omwana akugamba nti there and then omusajja bwe yakyukira omusajja n'akyuka n'amugamba mbu making sure nti toddangamu kunteeka mu mbeera za kukola ez'okuzaala awulira kinga omusajja asobola okwekontrolinga nti era tekibangawo tuteekeddwa kukola ki kuzaala kati nga bw'agamba awulira kakati munnange omuwala ng'agamba nti lwaki omusajja yayogedde ekintu ekyo enkeera omusajja bwe yakomawo ewaka ng'akyusizza feesi eyo gye yakyusizza n'ahandika okureactinga in a different way kyatakolangako before kuli akabiira kyanajja nga kugamba n'ahaleka n'okwolesa byalinga kola mu nkukutu kubanga omuwala ye tekiraba kuwabula kyali amugamba in the beginning this door is my room, this is my room, never should you ever open it any single day. Omwana akisa mu bwongo yagala okumusanga ali serious nnyo ku kiki ku luggi lwe mwene yeetaneko kwebuuza kiki ekiri mu luggi muno n'agezanga okugulangawo talina bisumuluzo bikola ki bigula luggi ompulira onanga omusajja ng'akola ki nga muwala ng'ayeebuuza ki ekiri muneeno agala okulaba ng'embeera y'omusajja ekoze ekyekyuse omusajja nakyuka n'okukyuka yalinga asula eri nandi okusula ng'eno mu nayeusula mu master bedroom n'ava mu eri main bedroom gye balinga bakola ki basulamu n'omukyala kati omuwala awo yetandikidde okulaba omusajja nga akyuse embeera ze n'ahaliko okukola ki okutya naye nekana akalobooza akaliwo kana akakaaba oba kamusota oba kakya bagamba mu kanyonyi kali tekaliwo before kati omuwala nahandika oluvannyuma myezi 5 omuwala nahandika okutandika okulyanga amaloboozi ag'enjawulo mu nnyumba nalyoka yeebuuza nafuna amagezi agebuuza lwaki omusajja ono yangamba nti onosigulangawo nti nali mmanyi nti mirimu bizinesi ezize nti maybe nyinza okugulayo nenkyusa empapula zaterekamu mubaki muyinza ogendayo neneefuukuula kubanga ebisumuluzo yakolaga nga yabitekanga wa wanafulumanga nabyo munange omwana nahandika okukola ki oluvannyuma okulaba reaction y'omusajja nahandika okubanga omuwala naye yeekennenya buli kimu ekigenda mu maaso omuwala agenda okujjukira nti yaraba nga omusajja nga yetanga tule z'amaggi naye nga yera nazeeyo munda 5 buli lunaku tezikola ki 5 tezikola ki teziddamu kulabika neyebuuza mbadde nga beneno mbiraba ki ekigenda maaso kati omuwala oluvannyuma lw'okubanga ahandise okubeera suspicious buli kimu olaba nga kyanjawulo si kyekya bulijjo nahandika okuzuukuka mu buki mubwongo omusajja ngana okufuluma sirina ku muntu kunkyalira sirina genda waka sirina kuzaala ngina kubeera mu nju bbanga lyonna ngenda kubeera mu nju pakadde munago omuwala ng'akola ki okubanga tulaba tubeera ku midiya tukola kino nga rosette neetaaga kukuyambibwa nange ne mugamba ebiseera ebisinga nti ffe bwe tuyambibwa singa tuteeka ekintu kino ku midiya abantu bakola ki ne balaba mu kusooka yetayagadde famire yeera abantu balabe ng'awulira aswala bantu bangi nnyo bayita mu mbeera ez'enjawulo eyo nga batya tosobola kujja kuki ku midiya naye kyatuyambye ti mu kujja ku midiya kubanga nze namugamba ne mugamba ddiya yes muyinza okuba nga yala okukola content naye ate ono si content kubanga bino birimu okufa okuseevingula mu n'okola ki n'okufa so mbadde njagala tukole ekintu kino eno tukipiremiyaringa abantu bakole ki bakirabe obakiraba tufune ku magezi agaki ag'enjawulo ekisooka ono si munauganda magana kujja kubino media mangu akole ki aligenda obiraba kiba too late nga pamala okukola ki okusevinga tufune bagamba nti one head is better than two tufune abantu abenje tufune amagezi agaki era one head is better than two era kyova olabanga nti ssaawa eno two heads are better than one yeah
wange so two heads are better than one ne mugamba nti tunafuna abantu abenjawulo munage nandise okwononekamuko ng'omuntu simanyi bwongo bwange tebuli stable kyenyinza okugamba ndogontana ndoota sigala kyekimu sigala kyekimu kale kakati story eyo ewulikika eyinza obutaggwa era bikampanvu kamenyemenyemu nkimalirize kati munange nga tukola story yasooka abatulaba ku Nyundo Media nga batya abali otuwa amagezi ag'enjawulo tukola story eyokubiri nzija malide tukola shi tugenda waka mutwale kati kwolo ngamba kangene n'omwana kubanga omusajja musole yasooka namukubira essimu ne muweya ne musiga akazigo ndebe ninasologa mati ate kina buzibu osologana okola kino omulaba omusajja yakomba kwerima yagamba lala mayruk betne intu lukinak ana jaiba then ana sawluk mushkila meshtegeza togezaako wadde n'omuyi n'ogwogera mu nnyumba yange nekakutanda n'ogendayo nenkusanga ngenda kukolako obuzibu olabangako nangamba what abyogera sawa ndi muki mu nnyumba banange mukama agemula omusajja akola ki ajja ndowooza oba alina ebintu bibye bimulabula oba tugende simanyi omwana ankweka nangifunye katambala mmotoka ndi bubi tuwera kumaliriza mukunkweka munnange busenga mulanga afuluma manenge funa waze ng'akola ki twateka kamera zibwaffe mu bifo byakye ebyenjawulo kimu kyali kikola kikigenda mu maaso twagala okulaba twalaba omusajja kabwejjumbira nga ayase eggi mu kusobola ndisaabiraba abaana bagye ne bangamba omwana yajja n'angamba mu inbox yange ya WhatsApp n'angamba Rosette musenga bona bye nga ayase eggi ebisi n'alirya ne mugamba nze saabikola ki paka kipula tigwa mulimu gw'abaki aba producers kitegeera omwana yakunganya omuntu n'agenda nebakollecting omusajja kataliiwo nebakola waka nebakola ki ne bamuteekayo abantu bakole ki balabe ekigenda mu maaso munnange nga omusajja yayase eggi kubanga zino ogiraba yonna nga libisi kale kitegeeza nti omusajja ono ayinza okuba kiri kyalunda naye amagi bagalya bonna awulira kati olukolo nakoze sitaani yennyini kugamba kibagamba nti sitaani okwesitukira nga tatumye munange kye nakoze nga nkola kyanga mundi oguddawo ngamba ti kangene n'omwana omusajja ono in case abeera tusanze kubanga luli yajja ndi singa sikinali nduguddemu naye wanaba nga ze in case nga sinitwala muwala ono sinaba kumufulumya wanasanga ndi n'omwana mezi aze kufunamu akakyaka ekisa omwana nangamba Rose bw'oba olaba yeyagaana okuzaala kiki ekyolowooza nti omwana agala kumulabamu ekyenjawulo kiki ekyogenda omulabamu agambe mbuno munnange kakati twatugende babadde baba n'emishoni zaabwe zibalina okukola kikutuku tubabuulira tibalina kisa nenkirowoozamuko neŋŋamba kati munnange omuwala nga mulanga neefuulira era ngambe tugende nga mulanga akola ki nga neefuulira tukolako byetwakolakola bye batulagirira tuze tikola kino eno osobola okwasa eggi osobola okukola kino osobola okukola kiri zibula nakola ebintu nga saagala media emanye Rose kiki asobola kukola tize ndi muntu wemba nga ndi sitaka asobola okukola ekintu kyonna kyona kyebabeera bandagidde nakola ebintu ebiri weird I'm sorry to say so nabikola ebiri weird kabiira nembikola nenga sigala biteeka mu kamera baleme kundowooleza mu bintu bya kisiru naye nga zinali ntidde simanyi kyakola nebyagana okukola ki okukola ndabanga omwana alina endowooza gyayagala okuwa ajakulye baba taali shwaiya basi dakika wahade yeah. You speak English, speak Arabic, no problem. Arabic. Yeah. From where? Egypt? Yes. Tanta wala Cairo? Said. I live in Cairo. Oh. Tantar area, all this Skandaria, all this. Yeah. Very nice. Alexandria, yes. Yeah, Skandaria. Yeah. So, when I show you, كيف انتي بابا؟ الحمد لله زين. كيف يسوي؟ زين. زين زين الحمد لله. زين. انتو منو؟ نيم؟ yeah. محمود. محمود. وين انت بيجي وين بيت انت؟ بيك بازار نعيمي. زين اقول لك شيء. شوف هذا بيلدينج. ايه؟ هذا بيلدينج. فيها في سيستم الآن في واجد مشكلة. شوف في هذا ريال سوي زواج سيستم علينا. هذا الرجال يسوي زواج؟ سوي زواج هذا ريال مال سعود السودان. سويت ريال سويت زواج هذا سيستم علي أنا. تمام. بعدين نقول أنت لازم معي في اشتغل أنا بأعطيك شهر فلوس. زين 5000. بعدين نقول
أنا ما بنفل يجي هذا بيت زين ما بشوف نفل يجي بيت ما بشوف نفل كل النفل يجي هذا بيت زين فهمتي يوم واحد أنا الواحد هناك بعدين أنا أقول هذا استمر أنا يمكن تعالي سم أنا عشان نروح بيت من أنا زين يعني في مشكلة هذا رجال سوى شيء ما في زين يعني هذا حرام يعني هذا حرامي زين هذا استمر أنا ما في فكر ما في سوي شيء باك يجي هذا مسكيني يجي سوي سجيلة كذي زين يوم واحد أنا سويت تلفون مع بوليس بعدين بوليس قبل أنا جاي بعدين بوليس ما يجي يعني ما أعرف شو أنا أقول هذا يعني مشكلة أنا أسوي لك هذا بوليسي يجي بعدين يسوي هذا سيستم اللي أنا فري ولا في مشكلة يعني هذا في شيء ما في زين نفل الواحد يقول دخل في هذا سنيك كبيرة فهمتي يعني؟ معلوم شو أنا أسوي لازم بوليس ولا شوي شو؟ واي بوليس؟ بوليس ما في فايدة؟ بوليس في فايدة بس أنت تأذي ليش هذا رجال حقك تأذيه أنت ما تحبيه؟ هي يقول هذا سيستم أنا ما تحبي مشكلة في شيء ما في زين بعدين هذا السيستم أنا أقول أنا بروح هذا يلا أقول لا ما يروح شيء ما يروح مكان لازم أنت جلس مني شفتي يعني يعني اليوم واحد أنا راح هناك بعدين هذا الرجال يقول ليش أنت ما يستوي هناك كذي يعني اليوم أنا بتطلع هذا السيستم أنا تو أنا قبل لازم أنا أقول بوليس جاي ولا شو أنا أسوي أنت يريد يعيش معاه ولا ما يريد يعيش معاه؟ ما يريد بس أنا أريد سيستم أنا شو يريد؟ سيستم أنا أكتر من أنا بجيب هي داخل بيت مالي يعني بوليس في فايدة ولا ما في؟ لا بوليس في فايدة لازم أنا أسوي بوليس زين شكرا لك agambye lazima tukubire polisi sobola okutuyamba kati nedda kakyembadde ngenda okuddako nga ngamba olaba bino ebintu I understand tetusobola kwemalirira ne tugamba omwana tugenda muyamba no problem naye ne polisi tulina oginfoominga kakati tetugenda kubira polisi mweno version gyabadde akubangamu mbaokuba 999 okiwulira tugenda kuwira abantu baffe betumanyi okitegeera tetugenda balambulira mboozi bweri naye tugenda kubakubira out of camera of course tetwetaaga kiteeka mu kamera zino ate n'ekirala abantu abo tebaagala nnyo bintu bino ino tubagambe embeera eri bwekino naye twetaaga obuyambi oba twetaaga whatever believe me bajja kujja kabira nga maliriza emboozi eno bwenazo ogwasimize n'omwana blabla kati munenga nkola kimuwala ng'alirule tufulume bwe yafulumye bw'ati kubanga eyaŋŋamba mugamba asoseyo omukono omugulu ogwa ddyo that is left hand kalimuwala era yakola bw'ati bwewakoma yazzaako okufulumya bannange byokola biri mu nsi ya Mungu yazzamu okufulumya ekigere namala n'agwa nendyoka noonya ekyokukola omwana n'amala nanneefu ng'akaaba okufa obufinde nga bakikino omwana neefuulira nangamba tambula ombiire kati ku lugi kwaddeko adaakonkona mukama yazizza biyambye buyambe simanyi yabaddaani okuda mu kulingiza twaliwo omuntu nga gudi eri clear netukola ki nenfuluma n'omwana wange kati neŋŋamba okuddayo era abana balabye gundi ne bagamba Rosette don't go back there alone get some team get some people don't you have some friends don't you have people nze sina bantu bangi nga bwokimanyi sinagize mikwano gira mu mbeera n'emikwano tebanjagala oba mpisambi oba kweyisa bubi I don't know tebanjagala nkubulya mazima naye nemanya nti no wenakubira Kabiira bw'anaaba alina mukaakadde osobola okumpuliriza ne muganda wange yasobola okumpuliriza bagaveddeko naye nga bwagenda bwayirira ebye naye namusajja yali bize naye n'agamba kati nze kyembadde ngamba njagala options bbiri ffe tusooke tusookeyo amufulumye nga bwe tulinda pasita
Kuba pastor tetumanyi saawa agenda kujja fa mufulumye kitukola ki baba nga maze kumufulumya pastor gitunamusanga asabire mwana mujjeko ebyokola bere free naye tulina omufulumya oli mugumu tulina omufulumya amanyi ogalina Nissan Patrol eno gundi eno Toyota yangamba avuga Nissan Patrol omuntu eno Land Cruiser Toyota kati oba ye nedda mukwana eri gundi Nissan Patrol Land Cruiser Toyota si eyo anti baide ngamba avuga emotoka ati kani mwenjira bindabye nga eri mugundi yemu neyo kitegeera katulinde pastor kakati kyetugenda okukola tusookeyo emane ngamba tusookeyo naye tulina kwesibezi olina musitula pastor ngambo bayatidde kubanga bagali namuyize simulaba no obimanya bya Dubai traffic obutajja pastor nga yatidde muganda nga bakola ekyoyogera pastor traffic omwana namusitula amanyi wegali oyogera nga ati ayina maanyi nga bwenti bwenjogera action speaks louder than words. Naye nga tuludde okulabagana saba kafuba ojjafiira mu bintu bino sijja kufa kabiira pozi mukama gamaze okugemula nti ke kaseera akange ate nnemezaamu Anyondo bwe yankubidde nabaddewo neŋŋamba kaakati Nyondo ebbanga lino lyonna tetuli mu mwaka mwaka tulabagana titwogerezeganya naye waayo muganda wange ono sobola agaana akwata ssimu nannyonnyolamu teyannyonnyodde bingi nendyoka ngenda ku peegi ye era story saagirabe bayithayo bulungi naye ekyanzikirisizizza okujja ngamba kansije mbeerewo first of all ni musajja mukkiriza musajja mulokole ate nkulidde mafuta ndi church boy by the way nkulidde mu church ndi muweereza natandika okukola obwa Asha nga nkyali mwana muto so kati I've seen bino ebintu my life abantu bebaloze ebiri so dangerous than this weewaawo oyinza okuba siri babayita ba exorcists abo abambulula naye ekyandeese okujja nti nkimanyi nabikibwako omusaayi gwa Yesu era nenzija nembeerawo nze kyentegeddemu engeri gyalimu n'okuba mbu abadde akulidde mu buweereza kitegeeza naye asobola contributinga omanyijjukira ebyokusaba byetaaga nga mugasse wamu amaanyi amafuta gano gaawukana bayita oyinza okuba Yesu oli musabe oli muweereza naye buli omu alina kolingi nga gwe you cannot kwambulula nemubaamu oliye nga ye bw'asaba bikola ki so sijja kwerimbika gaga amafuta sigalina naye nga weewaawo nti omulabe tayinza kunkola kabi konna ekyandeese nti omulabe tasobola kunkola kabi konna at least tujja kugezaako ne bwaba balemereddwa okufulumwa naye nga nkimanyi tujja kola ki tujja kigusa weewaawo nti omuweereza wa Katonda naye agenda kubaawo ava Dubai ate essaawa zino shawuji omumanyi ate n'ekirala mbadde nina beŋŋambyeko abantu bange kubanga olaba ebintu nga bino bizibu so ne bansaba location banga atweze location wabeerawo embeera yonna esajjusa batunone wakati amazima matuufu jjukira emmotoka tugirese wano epaakinze wano oyinza n'okufuna ebizibu ne weerabira ne wopaakinze weepanga ebigero wenakuyitira gulungi naye yali waali wansi naye ng'obwongo bukyaliwo tinasobola nga mayine waali we twamulese simanyi oba bayibuli ngisoma naye egamba nti tya oyo atta omubiri n'omwoyo naye oyo atasobola kutta mwoyo alina kyasobola kukola kitegeera so just kyemmanyi simanyi nzikiriza zammwe naye wekkiriza mu Katonda kati muli bagumu tuyingire tugende
Nze ndaga mulyango. Kale mundaga mulyango egwe. At least namusitula nanemererwa fuluma ne ngaba nti kiganje. Naye ng'ekyokuyingirayo kumuyamba. So I'm ready to enter. Nga tulina ne muweereza wa Mukama. Naye akola ki? Tugende tulina mukubireyo. Nyanguliwa. Naye ani? 208. Velvet. Ndio bino byangu nno. But you stay in the same building? Yeah. Really? Yeah. Did you hear this kind of issues like? I've been hearing before, but in UAE, I never heard some issue before. But she said no. No. Okay. You know, in Africa, mostly in Africa, you can hear this issue, but in UAE, it's difficult. Yeah. It's okay. No problem. So let's go and see what happens. Okay. Yeah. Okay. Ghana. Yeah. Last time I told you about this issue. Yeah. We are fighting about it. Yeah, from down there, we got, this one is my brother, come here, don't run away. So we want to rescue our sister from that room. You said you've never heard about that in UAE. Yeah. It is happening in Africa because that is our culture, we do different things, but you've never seen it here in UAE. Yet it is happening, okay? So this one is my brother. I have to rescue our sister. Okay, bro? So, Once again, where are you coming from? my country? From Ghana. You're from Ghana. Yeah. And you told me that back in Ghana, you've never heard of such stories, someone No, turning in Ghana, into... no. In Ghana, I've heard this story before, but since I came to UAE, I never heard some. It is not there. Yeah. But this building is very dangerous. No, I don't know. Are you married? No, Or I'm do you not. have a girlfriend? No, I don't have. You're in camera, say these things I because don't those guys are going to start looking for you. No, I don't have any girlfriend. I'm You not need married. one? For now, no. Okay, why? Why? Just I want to be alone. That's all. You want to be alone? Yeah. How do you see if you go with us to rescue our sister, our African sister, or you're going somewhere? Now, Can you go with us can we do it maybe other time? any other time? Yeah. Because you're rushing to somewhere. Yeah, I want to meet someone else. Okay, thank you so much, bro. Kabira, ono gwe nasisinkana nga mwebuuzako naye abeera kweno egundi abeera ku kino ekizimbe ye munagana abe You stay in Ghana? is a Ghanaian, eh? I have friends in Ghana. They call me Ifia. If you have that means Friday. Friday because I'm born on Friday. Oh, okay. Yeah. So you have his number, isn't it? This building, he has never heard of such things, but you know, when you have a look at this building, when you go to different flats, you know, there are doors with the different signs, Correct. evil signs, like that on 208. 208. It has a funny sign. Yes, what is the meaning of that? Meaning of what? When you go to 208, near to our sister's door, it has signs and it has a coin there. What's the meaning of that? Maybe they are belief. Maybe they are belief. Some of them are Christian, some of them Hindu. Okay. You know, everybody in his belief. That is true. Yeah. Yeah, we're rushing to rescue Next our month, sister. yeah, we want to rescue. So See that you we next time, okay? But we Thank you keep in so touch. We have your number, so Sure. yeah, sure. Thank you. Nkubuulira era wanaabaawo okusaba ojja kukiwulira. We're gonna choose what? Ebintu ebiri si byangu bano.
Volvet yenga asalawo ng'agamba tuyite poliisi ebeere involved mu nsonga za Rebecca ng'abasinga baali bagamba. Tugezaako ntuyita poliisi naye bannange kigaanyi kyenyinza obbagamba mulabe esitole nga bwetambula ki ekiddako. Ye kati tubalimba eki tubagamba ekipoliisi nejja babadde awo wabaddewo pasita wuuyo ng'ali mu kwogera ne Rebecca awo n'agezaako obbagamba nti buli kimu kijja kuggwa ng'oyo gaye bamaze omukwata. Bamaze omukwata bamututte bamutwala mu mmotoka buli kimu kijja kuggwa. Kati awo byebyo munnange era buli yadde agenda era wuuyo ng'agenda bulungi nnyo ku mmotoka ngawe badde mu mmotoka endala ebisinga tetwabikutte ebyo ntukutte byabaga mumanyi Dubai poliisi si yakusinikirako manyi nti mugenda gikwata buli kimu byebyo munnange naye ng'omwana asigadde mu luumu nabo beewunza ne bagamba ki kino kye tutalabangako so si byangu. Awo Rebecca nga yeetera mukazi watu Volvet buli kimu nga kiganye omwana asigaddeyo. Omusajja yali akwatiddwa atwaliddwa mu poliisi naffe tweteekateeka bwetesiti esikudda waka kyetusoboddeko olwaliro kibadde kyekyo naye nga yeetaaga ssaala Patricia yoyo omupoliisi n'avuga bulungi emmotoka ye yasuuse yadde yagezzaaddewo nga 3 n'ambirira kalo naye asigadde abadde abawoyawoya ba Rebecca bapasita kijja kuggwa naye nga pasita tebamwaleka kisa kugendayo ye yavuga Toyota Land Cruiser n'amala n'avuga n'akola ki neyegendera Ayabas Land Cruiser. Bagamba waliwo olugero olugamba nti empaka zaaki Story yono mwana bane mukuliko eyo muvuddeyo kiganye omanyi tugoberera nnyo bakilanti baffe kye batugamba mu kusookera ddala amagezi ge baatuwa ne bagamba omwana oyo omukole we muti ne we muti byesateeka mu kamera ne waba afuluma asusa mukono gwaki gwa left hand ate left hand nze ndi mugambo left hand mukono left leg si mukono anateekayo left leg no right leg gyalina okutandika nayo gye baatugamba ye ddyo omugulu ogwa ddyo era twagezaako tyomanyi abantu bakuwa amagezi gonna ogezaako olabe omubanga muli mu kizibu oyinza n'obutalowooza naye bakugamba nti kola kino lya kino osobola okukirya bw'obanga oli staaka oyagala kusumululwa byonna twabigozaako byakola ki byagana naye mu byonna omanyi nze mpuliriza nnyo omuntu nga badde aŋŋambye kati Rebecca Volvet ensonga ya poliisi eno yebyonoonye kyenyinza okugamba lwakuba kati golinamu embeera nti buli kimu kigwa naki n'amateeka and I told you this before nti omuwala yagamba yagezaako okukontaktinga poliisi era mu mbeera eyo nga tayambibwa mu byonna kyenyinza okugamba kati ekyo twatuyita achievement at least tulinako step gye tutuuseeko omusajja asobodde omukwata kati tusigaza lutalo lwaki lwa muwala kuba alemereddwa ofuluma mu nnyumba ate poliisi right now tulemesezza embeera ogirabye otya
abadde yesunga okusitula naye naye agezezzaako waneeno kati akoze ojukujju lwa poliisi ngebadde waneeno kati oyagameze nja kumusitula jonoyagambagarazetonaafu ojja kumusitula kati poliisi webadde nga bagezako okufulumya omuwala banange biganyo naye nasitula n'amaanyi gonna najjayo omuwulidde otya ate abadde avaawo olaba oli kagujje ansinga ekiwago muwanvu akanyiza agamba this guy is very small naye omusajja atidde hatha ana my shoes kino sikirabangako agiyise gundi akiyese mu arabic black magic harami nabaraga basoma bagira batya mbogo musanga ya bwagiyise ng'ali kutwala omusudani ana bwakyoga kale nga tunagenda wala omwana tulemeddeyo kyekituufu era abaali batusaba mutulete poliisi omanyi buli kimu kigezaako ne mulaba kati mu byonna zinayinagana okuyita poliisi otwafunye pasita waffe abeera wano mu Dubai bali agenda kutuyambako embeera eyo Volvet iwe autoswali nakuba bukuba isimu tulesooka tuwete poliisi bino biyingiremu poliisi kino nakiri omwana ayinza okufulumayo ate omusajja nasigala nga amulondoola which is right naye kati essaawa zino say something gwe yaleese poliisi ya kakati ebiseera ebisinga njagala nnyo okugoberera abantu kye bakola kye baba tulina owulirizaako abantu kye basaba ate n'ekirala sitera nnyo kwagala kukwata ebintu mu ngalo zange especially ebintu ebitusukkako kati nakinudde mu version egamba watya kale n'omusumba wanaabazze ne tuba nga omusajja n'atukola ekintu kyonna tubaali twetaaga backup mu buli mbeera lwakuba poliisi ya wano nayo tewuliriza kuba tugezezzaako bbanyo ne tubagamba nedda kati ffe tubayise mubeere nga backup katsoke tugende tukole ABCD bagambidde oshufi we ne tebawulira bapapa okitegera kati bo nabo kibeewuunyisizza nnyo lwakuba kati unfortunately batuganye okukwata ki kamera ono bulijjo ng'ayagalanye ebya kamera ku luno biganye ayagadde kuteekayo kamera n'ebiganye ng'ate tebatekikirizibwa no mbadde ngezaako bwebinagamba kamera ono abadde omuwanvu alinga wiza dy ono abadde wekiwaga asitudde omwana kati netutegeera mbu ekyo kikoze eki so kunze ndaba nga it's a great achievement even if ekigendererwa kyaffe kibadde nga twagala musumba akole ki atuukewo amusabire mbu great achievement eno ekoze etya omusajja bamututte ekitegeeza mbu tutasiza abantu bangi mbu singa abadde tebamukutte tomanyi kyangiddiridde maybe omusudani oyo omulaba like wano balina nabamaanyi anti kakati kyebalabyeko balina connections kyebalabyeko mpozi nga banaamuta engeri gyalina magiki naye aganye okugula akasenge nalaga nti ekisumuzo kyabula kiki kyakumira munda omwo ate omusajja agezezaako koona bw'ati ne banage bitubiri musinga nekikola ki tusajja agambye ayina ebiga byagenda oba olwanaavuluna olugumu olwadala tusana bitegeera kyenkugambye kubanga omusajja azze kasenge nebamugamba shu hatha dakhali shu dakhali oye mafi shei dakhali yani naja nagamba jibu hata muftaha jibu muftaha oye mafi muftaha mara afweni muftaha kugambye olugi n'okulusamba omusajja alusambye naye ekigere kiganye ekigere n'abuuza alina byayogedde ogwotegera olwarabu ng'alinga abuuza ngambitegeera kakati nze nga wendyawo ekibadde kingumye nga bana tugezaako banyumiza mbeera gye tusanzeyo wa Patricia atulemeddeyo so kabira agezaako batemeratemeramuko tubatemeretemeremuko mumanye embeera eriwo kubanga mwana tebasobodde funa mukisa gulaba batuganye okukwata mubadde bwakulaba ekyerera temulabire bibadde mulaba bibadde tugambe bibadde lugero oba bibadde biwero byemulabye ndowooza era bw'oleeta violence mu ebyo ebintu nga nabyo bikulaga nti nabyo bya violence nawe yasengeyo violence poliisi bwereesa amaanyi nabyo ne biteekawo amaanyi gobyo omusajja bulabidduka ate bajja kumuta nze kyendowooza naye nti kati bagenda kukosa kubanga wajja kubeerawo omulala agwa mu trap because omuwala tuyinza omutaasa because tulwanira munauganda yewe tugenda okutaasa omulala nakigwamu olwekyo tebamute anti kati ebintu ebyo laba tewaliwo evidence wabaddewo evidence kubanga olugi lwaggule bakirabye tebakirabye naye balabye ono ng'aganya ofuluma n'oli owekigere eyo si evidence is not enough
tekiri enna obwo si bwe bukakafu nedda bagenda singa balabye ogwo omusota kyalabako bw'ati agambe nti ono yakola kino naye ebyo mbu omwana aganye okufuluma mu byawongo poliisi temanyi byawongo mukwano kimutwazizza anti kati uliri ffe kubeera nga tuzze tulaga nti waliwo obuzibu obutuuse kwani twagala muganda waffe anti kati n'ekirala bane muli kiwakanya ane kyebalabyeko kibatiisizza omutwala gayi bakole okunoonyereza naye kyemugamba Kabiira tebagenda kumusiba lwaki tebalina kyebagenda kulaba kyebanoonyereza kubanga biri byokoola ebyokoola osobola okubiraba nedda kiri bwe kiti it's not about kukola ki katulaba oyo omusajja mpozi nga anakozesa black magic naye nga amazima matuufu bagenda kukola okunyonyereza kwabwe batuke ku kituufu kye buli kimu bagenda bikola ate n'ekirala tubaga no batuganye okuddayo kati ne security weri eraba n'ekirala nga aganye naye okufuluma kiganye Nyondo kye weerabidde omusajja amubuuzizza Nyondo n'atubuuza mulina evidence gwe kennyini omugambye nina vidiyo zetasooka okujja kitegeeza gwe mujulizi obujulizi bwange tebumala mukwano bumala waliyo nga byawongo bumala ng'omusajja ali kunywa amagi alikola kiweekwesa ebyo n'abaplayingiraga amagundi baplayingira bagambye bagenda kukubira exactly yes okyalina omulimu naye nze ensonga ya byonna mwana kufuluma naye kye twetaaga kiri kimu kujjayo muwalo bambeera nange kye ngamba y'ensonga enkulu naye nga nze nkakasa Katonda gw'empeereza amanya n'eddoboozi bampita Victory Pastor Victory abasinga kye bampita ndi musumba kuva Uganda naze for vacation naye omwana oyo mbadde nfuluma naye kyawandiikibwa mu Luka 10:18 nti nalaba Sitaani ng'akkanga okumyasa n'agamba naye temumutyamba wadde obuyinza okulinnya ku misota ne ku njaba ez'obusagwa na buli maanyi gonna ag'omulabe embeera ewadde eringa omuyaga emizimu ne wegyekalakasa kitya Mukama waffe Yesu Kristo yatuwa obuyinza kujjo oyo omwana mbadde nvaayo naye lwakuba nti poliisi teŋŋanyizza kubanga nnyingira nga nteekawo ne tukireka tusobole okugoberera amateeka kubanga ensi gye tulimu nsi y'amateeka etambulira ku mateeka ate singa mukola ekyo kyonna kisasamaza ekizimbe muba muleeta obuzibu nendeka amateeka gasooke gakole naye singa mumpa omukisa omulundi oguddako ne mutabiteekamu poliisi ne muntwala nganzi oyo omuwala nfuluma naye anti kati Volvet yasse poliisi yebadde enkola nze nagaana poliisi okuva mu ntandikwa nze nali nagaana gwoza kina nagaana poliisi loza bino ebikiririzaamu omusajja bamukutte ogwo guntu oguva mugune ne gumala guyitamu ne guli oyo omuwala kati olidde mwali mu lumu tuzaako ki tumusanga enkale tumusanga eyo naye ensonga mugirowoozeeko yes nenamwe temututiisa nedda sikutiisa tujjemu ebyokutiisa tugamba tugwemu essuubi nedda sikugwamu in case kino nkyogera nga in case oguntu ogwo gugize kujjuka mukama wagwo gumanyi kiba kikoze eki kituuse ugaba gategeera agantu guba gumanyi kyekituuseewo ne gukuba akajjako ne gufuluma omwana tumusanga mulamu poliisi eremereddwa mujja mu munda omwana tebakirabanga mu Egyptian gobadde obuziza era buli gwe tubadde tubuzaawo ze kintu kimba nemulete poliisi kati tetugenda ku blaming action wabula tugenda sigala nga tuli in touch ne Patricia all through to nenga tumusanga nga mulamu tunaddayo ajja kuba mulamu ngenda kusigala nga musabira tunamujjayo tujja mujjayo tugenda musanga nga mulamu mujja kumanya nti waliyo Katonda mu ggulu nti wadde amaanyi ga Sitaani weegali wadde amaanyi ga Sitaani galinga gakanga biringa ebikanga ebyetiisa naye omanya obuyinza obwakuweebwa eggulu omanya Katonda gwoweereza toyina kyotya oyo omwana ngenda kumujjayo okwongerezaako musumba omanyi ogambye oli church boy Bayibuli yagamba nti Sitaani asiikula enfuufu Katonda n'akola ki n'ayimusa omutindo bino byonna bigenzo happeningawo ogwo okuyita biteeka muki mu public Katonda ayagala ekitiibwa kye kikole ki kigulumizibwe so in all means Katonda ajja teekawo protection omwana tojja musanga muki mulamu kubanga tulina omujjayo kati nze amusitudde nannemera wansi nze njogera ekyo gwoli mugamba oti yalina omusajja gwe yali ayagala omusajja oyo ng'alina mukyala we n'abako gye yagenda n'amweyambulirako
byamweyambulirako bandeetera omuwala ng'omuwala oli alaba omusota enswera ng'emwezingiriddewo eti emwetoolodde ng'abagezezaako buli kimu batambudde basabye bakoze buli kye basuubira nga byagaana ne bandeetera omuwala mu maaso gange ng'ali mu mbeera eyo naye omuwala oyo yasumulwa namusabira enswera n'emuvaako omwana n'atereera n'asumuluka n'azaalira gy'ali mulamu ali bulungi kati wabanga mukama katonda wange yasobola okusumula omuwala oli gwe baali beetoolooza enswera ng'emwetoolodde buli wagenda atambula nayo agenda kuvaayo Patricia teeraliikirira tutegeke butegesi lunaku mumpa omukisa nze ekitiibwa kya katonda kirabisibwe ate kyetagalako samusajja tanabakujja engeri nti olwamugamba eddeyo asooka agendeyo enkya ngena shuwa nti oli akyaliyo tuyinza okudda wano nga bamutadde nga yafulumye yazeeyo kati after this what plans do you have for Patricia because ebyo byonna tuli byogera tetulina otesa tulina okukalinga structure Patricia waba avuddeyo kiki ekiddako omulimu ogwange gugenda kubeera gwakujja mwana mu kizimbe ebisigadde bya Patricia ngenda kubona obukwasaganya kubanga nze ogwange kumufulumya eri gye bamusinga tasobola kufuluma ebyo byonna tulina bikonsidaringa nyondo ku bugundi bwavaayo Patricia agendawa addawa ye ali kuki ye ayagala kyayagala kudda waka kiki like what plans do you have for Patricia otherwise tetugenda kikobya bukobyawo ate we tuba tusazeewo mutumuzaayo ewaka ebyo byonna byetaaga budget kitegeeza byetaaga budget okulaba nga tusobola omukwasaganya addeyo ate kiswamuleka genda bugenzi bwate nga bwomanyi embeera gyalimu ensula omuntu e Uganda bwoti oba ayagala kusigala muno simanyi yasinga okumanya bayitaga wagenda okusula agenda kikira eri mufuluma bufulumi olina kyogenda kufuluma naye bwesiri naye ebisigadde nzikiriza katonda nga agenda mujjayo mu kizimbe ne bugabiriza agenda buleeta okujjako nga mulina enteekateeka yonna gye mutegeseewo nga mmwe okubanga mumuyamba naye nze ebikwataganayo okufuluma ekizimbe n'okuvaayo ekyo kyali kigenda kubeerawo ebisigalidde pulaani zirimu mmwe n'enteekateeka omutwe gunnuma ndabirako omutwe gunnuma wetaaga kufunako okugulu Panado oba n'akatambaala okaggyeko madam gamba kyekiddako ebijja kunsobola nange ndi mukazi musabizi mbadde ennaku zino zonna nsiiba omanyi bw'oyingira ebintu ebyo bwebiti nawe biba bikola ki katwa kiwasibye ku mutwe ate ogunda mugundi omutwe gumuluma pasita akusabireko pasita waali tugende mbaaso twakuzaako ki banna bino bitiisa bitiisiza ddala twagala sente naye baaba zino zo zikulookeera n'owulira nga kwegamba byewuunyisa naye omwana atuuse nendaba ngaawo alajja nawooyagalidde omugjayo ate alajja ekisobola okunnuma okiraba omuwala yeegomba nnyo okufuluma nayambi akaseera katuuka ekimwetimba kyonna kikulu omanyi si kirungi kugulumiza sitaani netuukiza ndi sitaani gyali tetumugulumiza kubanga tasiga katonda maanyi naye sitaani gyali eggulu gyeriri egeena gyeri eri abatakkiriza nga katonda wali owaddala gyali ne sitaani gyali eri abatakkiriza era nabo birina amaanyi gaabyo mu nkola zaabyo naye waggulu waabyo waliwo katonda abisinga amaanyi
abifuga ate oyo yabitonda kubanga ebisinga byonna bitonde byatondebwa Katonda. Kati Katonda oyo yabitonda yatuwa obuyinza ku byo. Nabagamba nti mbawadde amaanyi n'obuyinza okulinnya ku misota ne ku njaba ez'obusagwa na buli maanyi gonna ag'omulaba. Tolaba tukoze stories ku nsi ya Katonda kuno naye ne badde endalamu. Seebaka naye n'oba ng'ofunyemu okwebaka eva mba nafatusha nga tulwana. Teri kintu kirala kyenfuna kyonna okuva bwe nahandi kugenda mu nyumba y'omukazi mpaka nakati n'essaawa ey'olwaleero. Naye otwogera ebintu bino abantu basobola kulowooza nti tugulumiza sitaani naye Mukama yeebale nti mu byonna ekyasooka ntitwakwala tufunye mukisa pasita kubanga asabira mwana otulabe ekiyinza okuddako nti ebyasooka twabikola bye baatugamba omwana n'atulemerayo omuki navaayo saakomawo naye. Olaba ne poliisi eremeddwa. Kati poliisi buli muntu ogenda mu comment section omanyi nti otuula bwoti n'olumwa omutwe n'ogerako mu comment section ne bagamba ki n'abaana bajja mu inbox ne bagamba Rosette you supposed to do this mugende mukole kino. Bayogera dda poliisi okuva olunaku olwasooka naye omuwala yangamba nanga Rosette poliisi ngezezaako several times kati tunengamba ekya poliisi kive mu bwongo kubanga ebintu mu nsi muno gyebiri ebyeneena naye nti kirungi nakyo tukiwitinensinze kubanga olyayinza ogaana agamba ate mwagezaako poliisi munina. Ye n'omwana yangambye nangamba Rosette nawe olina playinzaawo voice note naga Rosette ebintu ebiti emmundu mufune omusirikale ne Kabira bukyanga obadde ebbanga lyomaze waneeno wali olyako ku mmundu ne bakuba essasi ne livuga omwana ngamba ajje bakuba essasi mu bbanga ne mugamba mukwano tekisoboka waneeno nze sirabanga na ku mmundu wano ebbanga lyemaze baba ne pistol baba nazo naye tebasobola kukola ki ani yagambye nti amasasi balina kano ak'amasannyalaze balina kano ke bakubye omusajja temulabye ke bamutaddeko we bati amasannyalaze ne gamukuba bazitata electric guns ke bamutaddeko kasajja kano kampi nenga kalina amaanyi anti bamukubye amasannyalaze kwogera oluwalabu eddoboozi ezogamba omusajja asinga nono omulenzi bamukubye amasannyalaze naye kagujje waffe gwe tututte ne bamutemengwala. Wallahi muleke tusekeko gwe omusajja bamuyodde emizimu tegimanyi poliisi tegimanyi masasi njagala tulwana n'omuwala tumumunule kintu kimu kigambo kya Katonda maanyi ga Katonda n'obeera n'emmundu n'amagye nga gakonvoyi wezikuba ekigo n'amajeego nze ssaala yange naye yabiyisaawo omusajja oyo ebintu ebyo yabiyisaawo ate kati Kabiira kino kankubuulire gugamba mbono baba bisaawa na planes at the voice no sinazi kwa ona kuziwuliriza abaana bali ku witness ng'abenjawulo abali babiyiseemu nakati waliwo omwana era basudani omanyi muno basudani bangi ate bana sente zaabwe abasinga bali mu poliisi bali mu magye bali luddawa kati omwana oyo jjuka atinga olaba apartment ne lino nga bula ntendo yekiye holo esiwa sitting room omwana ayita akafaalizo ke n'akateekaawo ne every night when she goes to sleep mama wa mukama we ajja namwetooloola 9 times era mwana mulya nga mukola ki nga moto bwahade ethineni paka tisa ayebera naye paka ku tisa nga wagira obuntuntu n'abaana akola kinagenda omundi ogwasooka omwana akugamba nti yatya nnyo neyeebika bwebisi n'ogwokubiri naye lumuna gyavudde abamanyi n'agamba anona neetooloola omwana nasoma what nga mama wa mukamawe ate ebintu abantu tebaswala omwana we yatula bwati n'amulaba nga yeetooloola bwati omusikazi yasigala yeetooloola kandize kamba buli ebintu ebirimo bose era buli muntu awakana nze kati kamba buli muntu ali wano olaba Kabira kanyogera ekigambo kino buli ali kunonga olaba naye ng'owakana mbwe ebintu mu nsi tebiriyo mu tebibeerayo mu bantu babeera beekoza nsaba Allah kikutuuseeko kuba ffe tubirabye nze nalabako n'amaaso gange Kabira ndayira nga nti Allah simuteeka mu tubira kisibo nga nayalinnya lye nalabako emirambo egyo abantu bagwa twali eyo gundi eyo wa bayitayo kasoko bwa bayitayo bwa sister wange yali nganze kuwumulirayo wajje ebintu walingawo kapa yaberanga ku gundi yaberangawo ku mulyango nenga kapa yali muntu kubanga era namozi ogeje ne gogera kyayogerera nga dane kigamandiza ninga ngandi awo nenga nga bafuluma simakali kamane kagira bwe kati newe kati nze nagako nenga mbona ino kapa ngelinga ngomuntu ngefukamira ngomuntu nekulingiza wetingeri ebehaving dala nga muntu obyajja kwolwo omukazi yasigala nga mulamu bawe mulamu we n'omwana we ne beegolola ntya Allah kino okubulya amazima ne beegolola kati omusajja osaba omuganda eyajja najja ebintu ne bikwata byali bigenda kumutta kati nga ina gatugagala gona n'agayita ne tuwulira ensi bweyuguma bwe tukuva kwolwo nze sisinza sitaani era simutera amaanyi
naye nagamba musiyamu ogubulimu ebyeneena kolo n'empanika nebino ebintu byogenda ng'otomera ekibuzo kyange kiri nti tobitya kaŋŋambe nti n'okwegumya nze sijja kulimba kubeera kwegumya kati ng'ono omwana we nagambye mbu ayagala nnyo emitawana kati weebuuze honestly speaking akutta omwana we akutta omwana amututte ensonga yange nga omusajja wajja afunamu ak'ekisa nti no waliwo omwana ndi n'omwana omutima mugumu kati gobadde wamaakola ali kufa ku musajja nze just kano alina nyinamu engeri yakatwa okutya siganye ninamu okutya naye ate ombeera nsaza okuyingira kintu nkiyingira ne tufaafaagana nze manyi siri wakufa kati genda okola entalo zo kasitakwatiddwa ekyo naye nsonga nkulu bagenda kunoonyereza temana bagenda kufuna wabula zikambuli abaana bali kuno mwegendereze okufumbirwa bano bannamawanga musimaya mufunye sente mufunye ono omusajja mula muwalabu alinganga waawano bagenda kola okunoonyereza poliisi egala kukulabako wasaze omuntu ali ludda wabiki twatugende nebino ebyebyokola tebabimanyi nebeera Uganda poliisi temanyi byokola era ajja kwewozaako bulungi nnyo bamutagende bajja kugamba lwaki mwatafuluma kati yalina musango kyeye naye agamba osodonno nedda nyondo simba wakati kati ngenda era newenjogera n'omuwala oyo yasobola okubako n'alaba nina muwala wange omu gwe baasibako n'ava mukomera bwe yava mukomera actually twagera ne mujjayo mukomera ne yavayo n'alaajana ng'agamba nina omuwala gwe basibye mu Munnayuganda tufaananya erinnya ne mubuuza bamusibidde ki n'agamba mukama we yamugamba mu kiyumba mbu akola black magic. Do you know that is a case? Wano I'm telling you, don't know what you're talking about. Era ne wali eba case nadala nga guli mugwira wanachiraba okitegera bamusiba bamuyitana na lubowa ne bamusiba kati mwalubasha ati banzo kubanga bamusanga n'ebintu tebamusanga oli yagenda n'aloopa mbuno buli kirono osimanya baalogota na biki bwalina ebintu byakola kakati ono we yaloopa ne bagitekako kesi bagita black magic ne bamusiba naye olubuda agamba the black magic exactly bakala hadha baba mafi mufta olina okumujayo omujjayo mukomera batugamba tugende twogere mukama we tumwegayire we had to go twegayire mukama we mbu tuyambe teyali era yagenda n'amweyimirira naye yabeerayo 8 good months ng'ali mu albasho mu mukomera nga baagala either mu deporting okuva mutwala mwaweewo kati tosaaga bagenda kinyonyerezaako kuba mwenyini obwedda ali kikakasa mu maaso ga poliisi mbu hatha black magic obani agambye black magic ade security abadani our security yagambye hatha black magic yo security kona gamba oli bagamba no our security wakizimbe yagambye hatha black magic kubanga last time when alinjira omwana ebanda bakawo kumulya nga tufulumya gundi kamera eri ekuyibinga eri mukulaba ne balaba ebintu ebyo kubanga we nadda wasinanga ba sure hatha why you make like this ne mbanyinyo la story nga bwe nabo era bagamba black magic kati awo tugumene katugende tudayo ddi Pastor kumanya omusajja yoncha ku police. Ya police tubyetagisa. Wabanga jali fetwagala bagenda okumuta twagala kumanya kubanga bajja kumuta zikimanyi. Naye bobana bamutadde anagwa mu mbize mwe mumanyi nange ajja kumpita kubanga gwe tukubidde angambye agenda bifollowing. Kati akubulira ekiddako ne kati fe pastor tunatumulira akaddako mama twogero tuwakadde mukama wawe yakutuma kola omulimu gwe yogero omulimu yes. Sigali yadala mu UAE tuwereko naawe nefe tuwe obukakafu tugume emitima nti nakenda kuvayo kubanga nze wena tute wizard ne volvet nadde manyi kigwa nti nawe wona gira zingande nga miro gamba akapasa naba kujja fe tusoke tugende tugire naye muganda wange mazeemu amaanyi mwala agenda kuvayo ekiwago lwakuba nti poliisi ebaddewo ne batanganya kubanga nkola byenyina okukola era ne batanzikiriza kubanga nnyingira munda naye omulundi omulala omwala agenda kuba avaayo kata tumutuukako era ogenda kuddamu okwogera ng'ogamba nti omuwala wuuno tumufulumiza nabo bajja kukiraba bonna omuwala agenda kuvayotoyimiriraku gwe batugambye bingi naye ngambye toyimirira kunzenzeka naye yimirira ku oyo eyantuma mukama waffe yesu kristo gwoba weesiga eyantuma omuwala agenda kuvaayo
gwe wenyini nyini gwagenda okuwa obujulizi ogambe kino sikirabangako naye omuwala tomugyeyo njagala okulaba nze ekyo kinaba kiwola omwana afulumayo bw'ati agenda kuvaayo nange nja kuvuna mawasi nga bemukama ekyo emirundi 10 ku kinno waakyo kyesiga ekigambo kyange kubanga soogenda nga nze ndi ambasada w'eggulu nkiikirira Katonda okuweereza eri abantu engamba nti agenda kuvaayo tuwena okukkiriza agenda kuvaayo saagala weeralikira otye mpeddemu amaanyi anti munange abatakkiriza famba okukkiriza okutonotono olaba polisi kigango yade yeesize mukama yasinga sirabangako omusirikale gwe bayoola ekigo negwe kasajja kalina maanyi emizimu gye gikubye omusirikale ekigo owoza kasajja kalina maanyi waliwo badakubala nti gundi bwatuma tekamukuteeko andi zigenze kuloba kigonga manyi kekamukubye wali wakubye omusajja akomeeri akoze gundi oli kali akawala kamulemedde oli kunze kali bwadonze olaba oli yalemerwa neka musirikale mulambi alina ne training so kati ndowooza biri waliwo ekirala tewaleza kirala katulinde kyenfa mu byonna mwana kubanga wanabanga avudde ebisigadde oba bamuta oba tebamuta aligwa mu mbinze yali bamanyi nenga mwegendeze kinyiza obagamba baganda baffe saameka maama tumanyi obudde bwetugenda okukolako mugenda kumpa programu ffe tukuwe mwabayina okumpa programu enkyalwakola mwabajja okumpa programu kubanga nze skedu yange ku Sunday wengenda okubeera busy so enkyawoli Friday woli up to Saturday Sunday wengenda kitegeeza ffe tukuweera programu ojja kukolaki responding kati awo tewali buzibu nange nina okutema nina obutakola nkyalina okusalasala programs zange oddayo mbadde sena kugyayo kigambo kutunula butuluzi gyendi tugumeze empulira nga butuufu nze mpulira sirinzekka tugenda kusabako kitaffe taata nyini ggulu n'ensi Katonda omuyisa w'ebintu byonna Katonda w'abakatonda Mukama w'abakama kabaka w'abakabaka omutukuvu w'abatukuvu gwe Katonda yatonda ebitonde byonna ebirina omubiri n'ebitalina mubiri ebirabika n'amaaso g'abaana b'abantu n'ebitalabika banga tusinza erinnya lyo tukutendereza nga tukugulumiza twebaza olunaku lwaleero olw'omukisa gw'ompadde taata okubeera mu maaso go n'abantu b'omukama taata nga tuli ku nsonga ya Patricia nga nkwesiga Katonda ow'omwesigwa we yantuma era yanteekako amafuta okuweereza eri abantu bo nzikiriza Katonda ow'amazima nti nyinza okuba olunaku lusobodde sisinkana Patricia kola gye nyina kola naye nga nzikiriza omulundi oguddako tugenda kumugjayo tugenda musisinkana era mufulumya mu linnya lya Yesu Kristo era taata muteeka mu mikono gyo wansi w'obukuumi bwo omita musemberera amajini tegamusemberera tagenda kufa agenda kubeera mulamu tagenda kufuna buvune bwonna tugenda kumusanga nga mulamu n'abakyala bonna abali wano Mukama Katonda wange n'omwami atwegasseko ali wamu naffe taata tagenda kufuna buzibu bwonna tebagenda funa backfire z'omubi tuzimenya nga tuzizikiriza egyemyo egitulumbagana ne byatakinga famire zaffe ne bitulumbagana mu birooto tubizikiriza mu linnya lya Yesu Kristo tebigenda kukola backfire eri obulamu bwaffe tebigenda kukoma ku bulamu bwaffe twebika mu ssaayi gwa Yesu Kristo Patricia tumubika mu ssaayi gwa Yesu Kristo era nzikiriza omulundi oguddako tuvaayo naye mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu amiina bulungi tuseekana omulundi oguddako